Tandika. Muganda wange ne mwannyinaze. Njagala okwebaza Katonda olw'omukisa gwakuwadde bakulesewo ng'okyasomoka ogw'obulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Era mwebaza kubanga alabiridde obulamu bwo. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe liweebwe nnyo ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo kubanga weeyunze ku puroguramu eno enkya ya leero. Amaka n'obufumbo nange omusumba Ssebaggala Ivan Samuel. Ntambula naawe okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 4 n'ekitundu. Eza buli lunaku Monday paka Friday. Tegeezaako omuntu omulala nti puroguramu amaka n'obufumbo etandise. Si ekyo kyokka. Naye ate naye wennyini obeere ku puroguramu eno kubanga ejja kukuzimba. Weebale okulaba Hope Channel TV obutagivaako. Ekyo njagala nkwebaze singa kibadde kisoboka nandifukamidde. Naye tegeeza n'abalala nti ye TV yokka mu ggwanga Uganda ekuwa obuweereza obulamu bwo ne butereera n'ojjuzibwa essuubi mu buli puroguramu ebeerako. Lwekyo tosubwa puroguramu zaffe zonna zetubeera nazo ku Hope Channel. Era nga neeno mweri. Naye eno yeddibwamu kuva ssaawa 2 paka ssaawa 2 kitundu. Puroguramu eno eddibwamu. Kale nno beerako osobola okubeera ng'ogobeera ebigambo bino. Naye oyinza okuba nga wooli tewali TV in case ng'otambudde. Tosubwanga ebigenda mu maaso ku Hope Channel. Program zirunninga live ku Hope Channel Uganda YouTube channel. Naddala programu eno. Naye osobola okuwanulayo app ku Google Store, Google Play Store. N'owanulayo app eya Hope Channel Uganda. Noba ng'osobola okugobeera buli kintu kyonna wonna w'oli. Lwaki bibikole? Lwaki obeera n'essimu nga terimu app ya Hope Channel? Mulimu ki olwo? Olwekyo funa app eyo otugoberere. Programs zino zetuzze tuyiga n'endala nnyingi eziyise emabega z'osobola ozisanga ku YouTube channel yange eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. Waliyo bingi ebijja okuyigiriza kubanga tuyigidde omwaka mulamba plus. Tuna program esukka mu 12. Lwekyo genda yozirabe osobola okujja ng'ogobeera okuva gye twatandika okuyiga kubanga emu tuyinza obutasobola kufuna mukisa kubiddamu. Naye nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ng'okola ekyo. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Tuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Otugabiridde ayi Katonda. Tuwanire mu byonna era otubeere mu byonna era otuwa obuwanguzi mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Nsonga lwaki tutandika na kusaba kubanga tukkiriza nti Katonda ye mutandisi w'amaka n'obufumbo. Teri program mwe nerabira ekyo kikugamba. Lwaki nkikugamba? Kubanga sirimba. Omuntu yenna ali eyo alowooza nti amaka gatandikibwa omuntu omulala atali Katonda. Era nga si mweteefuteefu kuteeka Katonda mu maka ge. Mu kumanya oba mu butamanya amaka ge agazikiriza. Njagadde kukubbirako bubbizi. Sifuddeyo oli wanzikiriza ki? Sifuddeyo ebya Katonda obitegeerako kyenkanawa? Sifuddeyo oba tobyagala? Naye nkujjukiza waakiri kino kyo kimanye Katonda bakugenda. Nti buli kintu kyonna kirina omukozi n'omutandisi waakyo. Manyo. Bw'ogula essimu mani egiramu. Bw'ogula paasi y'amasannyalaze mugiramu akatabo. Bw'ogula eddagala mugiramu ekiwandiiko. Nti lino terimirirwa ba lubuto. Bw'oba olina alusaazi totawaana. Ate bw'oba olimira mirempeke emu buli luvannyuma lw'essaawa 8. Akapapula ako bwe kakulema okugoberera. Olw'okuba ggwe omutwe gukuluma n'eddagala olifunye ate ng'oli lubuto n'oteekayo olufiiriddwa. Ekibanga eddagala lirina omukozi ne manyo, n'essimu erina omukozi ne manyo, ne leediyo ne TV zonna zirina manyo ezinnyonnyola n'obufumbo bulina. Era bw'olowooza nti bwo bwe butalina naye ebirala birina, oteeka okwegendereza ennyo ng'ogolola paasi baalagira batya. Ne weegendereza nnyo ng'omira eddagala 2 emirundi 3. Ne weegendereza nnyo ng'oteekako TV eyo. Naye bwe tutuuka ku bufumbo ebyo teweegendereza, olonda bulonzi gw'osanze.
kanakujjuntuka. Ekyo nkikubuulidde. Njagala mbeere open. Bw'olowooza nti ogenda kwegendereza nnyo ng'ovuga emmotoka ogoberera amateeka gaayo. Bagamba giyiwamu petulo. N'oyiwamu petulo. Okiraba? Kyokka mukazi we atudde wano mu maaso oba bbaawe avuga emmotoka eyo ye n'otamwegendereza ojja kukitegeera. Lwekyo nva kukubiriza amako gazze ku mutendera nannyini gateekawo eyagatuwa kyeyagamba. Kyeyaluŋŋamya tugatambulizeeko bwe tunakikola tujja kulaba omukisa. Mulundi oguwedde twayogedde ku bigambo bingi. Twali tuzuukusa. Twagala kati kuzuukusa ku bantu nga omwaka guno gusemberera okuggwako. Okubategeeza nti ng'omwaka tegunnaba kuggwako balina ekyobugagga ekyokununula. Ng'omwaka tegunnaba kuggwako balina ekyobugagga ekyokutaasa. Ng'omwaka tegunnaba kuggwako balina ekyobugagga ekyokutaasa nga kye kiyitibwa amaka. Tokkiriza mwaka guno okuggwako ng'amaka ago go tegawonye. Ngenda kwewuunya omwaka guggweko ng'okusevinga kwo sevinze. Investments zo zikoze. Ennyumba ogyogeddeko kalangi eyalina diguri emu kati oli ku yakubiri. Ng'ebyo byonna n'emyaka gyennyini nga gyeyongedde yayina 41. Kigenda kunneewuunyisa nnyo ng'ebyo byonna obyongeddeko naye ng'amaka go gagudde. It will be scary. Kigenda kuba kyantiisa. Kyenva nkutegeeza ti kye kiseera ozuukuke. Oweeyo obudde okuzimba amaka. Tugenda kutwala ekiseera mu maaso awo nga tweyongera okuyiga engeri y'okuganyweza. Ebintu ebiyinza practical okukolebwa. Amaka ne ganywera ne gabeerawo ne gawangaala. Kubanga kigeetaagisa okuwangaala. Olwo ogabeeremu n'essanyu, ogabeeremu n'emirembe, ogabeeremu n'okusanyuka, ogabeeremu n'okwebaza, ogabeeremu n'okugulumiza Katonda. Kubanga ebyo byonna obyetaaga mu maka. Amaka ky'ekifo ekyandisinze okubeera ekisanyufu. Bwe wandiremeddwa ewalala wonna amaka ago tegandikulemye. Bwe wandiremeddwa ewalala wonna kale babo mu maka bandibadde bakutegeera. Manye njagala nkujjukize eyo mu maka gy'ogenda okugwa. Eyo yokka ye wali abantu abagenda okugumiikiriza. Ffe bonna be weesibako mbusimanya tuli bakozi banno, mbusimanya twazaalibwa mu kika kimu, mbusimanya tweddira omuziro gumu gwa ffumbe, mbusimanya tusomesa ku ssomero limu, mbusimanya tukola omulimu ogufaanana, mbusimanya tuwagira ttiimu y'emu. Nze kankujjukize teri n'omu ali mu kibanda ekyokulaba omupiira oyo akusuuza amaka ago gy'ogenda okugwa nga tokyalina makulu. Mu maka mwokka mwe muli abantu abakkiriza nti oli kitaabwe yadde totegeera. Ate sigenda kikyusa nga bwe nkinnyonnyodde. Mu maka gwokka mwe muli abantu abagenda okusigala nga bakuyita taata wadde ng'onywa ne weefukira ne bakusombera ku wirubaalo ne bakuyiwa eka ng'omusenyu. Maama waabwe n'abaga ne mugende. Kitammwe batugambye agudde ne bavuga wirubaalo kuba tebakusobola. Ne bakuyoolayoola nga kasasiro ne basuula kuli. Ne bakuvuga ne bakuyiwa mu luggya. Naye ne bamala okuyiwa mu luggya nga kasasiro era bagamba nti taata obadde ki? Mu maka mokka mwe muli abantu abagenda okutoleetinga okulemwa kwo. Ffe tetulina mukwano na balemwa. Eyo y'ensi. Eyo ku mulimu gy'okolera gwe fuuka feeriya olaba contract banaagiza obujja. Naye bw'onaamala okuba feeriya
ku mulimu gy'okolera ne bakulangira n'okukulangirira nti gwe worst employee ne bakusala nako nga sente zaabwe omala za bwereere bw'onadda ewuwo bo bajja kulaba nga best employee yale toyina makulu mu maka yokka yeewali abantu abalina obudde bwo abantu abalala bonna balina obudde bwo for only one reason kubanga okyalina kyoteekamu. That's what I'm saying. Okyalina kyoteekamu kubanga abakazi abo okyalina ssente ze basaba z'oweereza z'obawa n'obatwalako ne balya ku kyennyanja kubanga olina emmotoka mw'osobola obbatuuza n'obavugira omwo kubanga osobola obbatwala nga mulaba oba komede oba bikino basula emmeeza ya miliyoni 3 kye bava bakwetoolodde. Abamu bakwetoolodde kubanga oli mukama waabwe bakuwa ekifo ekyo bakuwa woofiisi eyo bakuwa entebe eyo ka olw'okuba entebe bagikuwa ate bo basubordinates oba basubjects bo bateekwa kulinaana kubanga gwe CEO waabwe batakulinaane ojja bagoba. Ffe tukulinaana lwa nsonga tulina kye tukwetaagako tetwetaaga ggwe. Mu maka mwokka mwe muli abantu nga beetaaga ggwe. Oba ontegeera bulungi oba byenjogera bya buziba nnyo. Nze nkubuulira ekituufu mu program amaka n'obufumbo teri muntu akulinaanye nga yeetaaga ggwe. Era bw'onaalekerawo okubaako nekyovaako tolina makulu. Bwegeza weerwaze bwesimanya ebibumba bwesimanya ensigo simanya lola simanya biki kati geza weerwaze laki nkozesezza ekigambo ekyo kubanga abantu benjogera nabo ebigambo bino be bantu abeebuza okutegeera ne basuula amaka gaabwe ku lw'abantu ababeetoolodde nga balowooza nti ba muwendo okusinga amaka gaabwe. Ensonga laki njogedde kwerwaza. Teri n'omu akwetoolodde ku bakazi abo bonna aboolesa amabeere gaabwe n'ebirala agenda okunoonya nga kansa kkubye ng'akuwumuddemu ebituli bakulimba kirala stroke nekkuba n'otula wansi kagaali wali oba kuttaka tokyavaawo oluddawo ne lufa ng'onokwogera tokyayogera teri agenda kukwola. Kati nze nkubuulira si kyekiseera gwe omusajja oba omukazi okutandika okutunulira amakaago mu ngeri y'enjawulo. Si kyekiseera okutandika okugalowooleza. Si kyekiseera okutandika okutuula wansi okugafumiitirizaako. Olowooza waliwo ekiseera kyonna ekisinga okubeera eky'omuwendo okusinga ekiseera ky'omala ng'ofumiitiriza ku bantu boona bana b'ebbanga lyonna? Waliwo ekintu ekisinga omuwendo okufaayo okulwanirira ekintu ekyo ekigenda okubeera ekikyo nga ne bw'oliba ofuuse eki? Kyajja bakula ne bakaddiwa. N'akaddiwa nga baana be bokka na mukazi be baliwo. Isn't it precious? Kiki nnyinza okunnyonnyola? Waliwo eky'obugagga ekisinga ekintu ky'ogenda okusigaza amagulu abiri ne baba nga bagatemyeko. Waliwo eky'obugagga ekisinga ekintu ky'ogenda okusigaza nga byonna obikolerawo tokyasobola na kutambula nga be bayamba be balongoosa be basiimuula.
Isn't it worth it? Simanyi nenyinyonyole ntya. Isn't it worth it? Kugamba simanyi gwe bw'okiraba n'ekyogerezaako ddala okugamba tekisaana gwe okukuuma amaka ago gabeerewo nga masanyufu, at least for the future. Ololooka ogoonoone ku lw'abakazi abalala abanoonya ensimbi. Ololooka ogoonoone kubanga beekolako ne babeera ne plastic skin ne face ne bimakeup byonna. Ololooka ogoonoone kubanga oyagala okutamiira n'emikwano. Ololooka ogoonoone kubanga onyumirwa ebibanda. Ololooka ogoonoone kubanga omusajja yakusigudde ayina akasente nga naye ayina amaka gage. Is it worth it? Ddala amaka agalimu omukyala n'abaana osobola okugateeka ku kipimo. Eno nossaayo Waragi, eno nossaayo omukyala n'abaana, Waragi n'asinga. Oli bulungi n'oteeka bw'oti amaka, eno nossaayo omukyala n'abaana, eno nossaayo malaaya. Malaaya n'ezitowa okusinga bano. Oli mulamu, oli mulamu ng'osuubidde nti Waragi ono azitoya okusinga amaka agenda kuwanira paka myaka 8 ekibanda kya firimu kubanga waliyo mikwano gyo gye muleekaana omupiira bwe kiba nga kyekigenda okugjawo amaka. Is it worth it? Mukyala wo n'abaana n'obufumo n'obuteeka mu mukono gwo, eno n'oteekayo ekibanda n'omupiira, ekibanda n'omupiira ne kisinga bano. Oli bulungi, oli bulungi, nkulaba osiriikiridde, nkwewuunya. Oluvaawo nti amaka galemye naye nkwewuunya. Kintu ki ky'oyinza okulinaanya obufumbo n'amaka? What can even get closer? Naye kyembi bangi abagalimeyo tebabirowooza. Kyegava gabaziringitanako, kyegava gagwa ne gaabika. Kyemuva mubeera mu misery ng'emyaka gigenze. Saagala olowooza ebintu bino mumaze kukula. Njagala otandika okutunuulira ebintu bino nga mwakayingira obufumbo. Saagala ebintu bino amagezi gakomeho nga obudde bugenze. Njagala gakomewo ng'okyali muvubuka muto. Oyawule eby'omuwendo mu bitagasa. Omwaka guno otegeere nti waliwo ekintu kyentekwa okutunulira nga kya muwendo. Ekyo tekizannyirwako, incomparable. Gemaka n'obufumbo. Ebirala byonna tebisobola geraageranyizibwa nago. Okutuusa ng'amaka n'obufumbo kifuuse ekintu kyetayinza geraageranya na birala byonna tugenda gabeeramu. Lwe tukyalowooza nti TV, amasimu, smartphone, Premier League n'omupiira, laptop, emikwano nga bya muwendo kusinga amaka.
kyandadde kirungi singa tetwagafuna naye oba wagafuna nga bwotyo bw'okyalowooza ojjukiranga ebigambo bya puroguramu eno kubanga bikusalidde omusango. Mukama yakuwa ekyobugagga ky'amaka akusaba okikwate mu ngeri egenda okuweesa erinnya ly'ekitiibwa, okikwate mu ngeri egenda okugafuula ag'enjawulo. Saba Mukama akuwa omukisa olw'ebigambo ebyo. Katusabe. Mukama tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde. Weebala okutukuma n'okutulabirira, weebala okwogera naffe, otuwa amaanyi tulina amaka gaffe nga kyabugagga era tuganyweze kubanga tugeetaaga nga masanyufu era nga galina emirembe. Otuwanire era otuwanguze. Owa omukisa buli muntu yenna agobedde puroguramu eno ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, amiina. Nkujjukiza genda ku YouTube channel ya Pastor Sebagala Ivan Samuel olabe puroguramu n'endala nnyingi ezijja okuzimba. Ate osobola tugoberera live ku YouTube channel ya Hope Channel Uganda ne app yaffe osobola ogiwanulayo n'ogoberera puroguramu eno buli ssaawa 4 paka ssaawa 4:30 Monday paka Friday, ate eddibwamu ekiro ku 2 paka 2:30 era mu nnaku ezo kujjako Friday yokka. Saba Mukama akuwa omukisa. Beera bulungi.